kimanya amateeka gakirambika bulambalamba nti senga sipiika owa parliament amanyiddwa atuusibwako embeera yonna n'abanga takyali sipiika gamba ng'okufa kati ate obwa sipiika n'obukulu atya ng'omaze okubanga bw'oti owummula kitegeeza tewali bizinensi yonna eddamu kubeera mu palamenti ya ggwanga okuggyako ng'ekifo ekyo kimaze okuba nga kijjuzibwa gw'ojja kugamba nga tulina deputy speaker kubanga kitegeeza oli waatali ono yalina okukola anti kati oli taliiwo kati kitegeeza ono deputy ani gwa deputizinga gwa deputizinga taliiwo asobola okudeputizinga nga oli gwa kugamba gwamyuka naye waali kayitalina gwamyuka kitegeeza tulina okufuna gwanamyuka ajja tumuteekewo olwo kitegeeze nti deputy speaker naye asobola kati okugenda mu maaso n'okubanga bw'ati akubiriza palamenti yakuno kankuwa amateeka kigagamba wano osobole okubanga otegeera akeetereekero ke twogerako mukwano gwange mala okusoma byawandiikibwa mu ssemateeka waakuno gwe tutera okubanga tukwatako ndaba 82 Kawairo kagamba katya tulibanga ne sipiika ne deputy speaker wa parliament ekyo kyekisookerwako babiri twetaaga okubeera nabo bw'ogende wala ng'otunuulira obunyomero buno abasajja bakugamba nti parliament yeetaaga kati ofuna fresh elections bunnambiro naddala nga sipiika amaze okuba nga agenze nga bwe yagenze olunaku olwajja olw'essande atika ey'okumin'omunaana eya ssemateeka Uganda egamba etya no business shall be transacted in parliament other than an election to the office of speaker at any time that office is vacant. Tewali kyonna ekiyinza okuba nga kitambulira oba nga kikolebwa mu palamenti y'eggwanga Uganda okuggyako ng'ekifo ekyo eky'obwa sipiika kimaze okulondebwamu omuntu bwe kibanga mu kaseera ako kifuuse vacant nga leero bwe kifuuse vacant tewali bizinensi yonna tewali mulimu gwonna guyina kuba nga gutambulira mu palamenti yakuno olinga agenze kitegeeza ki nti Jacob Oulanyah ng'abanene abalala bonna wenkikulaze nti tubatwalako mu palamenti ne tubajjukirako ebirungi byabwe ne Oulanyah tulina okumutwala mu palamenti bamujjukireko ebirungi bye naye palamenti eyo erina kukubirizibwa sipiika ataliiwo kayi tulina okusooka okulonda sipiika n'akajjala mu ntebe ye ne baleeta omubiri gwa Jacob Oulanyah ne baguyingiza mu palamenti yakuno ne gusobola okuba nga gujjukirwako ebirungi nga tetunnalonda sipiika Jacob talina waayingizibwa palamenti yakuno nga teriiko agenda gikubiriza nkugambye sooka osimbule mu kye bayita deputy nti deputy ono akola ddi nga mukama we waali ne bw'aba taliiwo ng'ali mu Amerika ng'agenze ku businesses endala solonga azi nti mulamu era nga ye speaker wa palamenti yabadde delegatinga deputy we n'amugamba kubiriza emirimu gitambule abasajja bannamateeka era n'abamu abaliko abalamuzi bagenda maaso n'okubanga lwakiri batunyonyola ku nsonga eno ne batugamba palamenti kino erina okuba nga ekikola bunnambiro erina kikola bunnambiro okakasa nti ekifo ekyo kati kijjuzibwa tewali kirina kubanga mukwano gwange kigenda mu maaso okuggyako ng'ekifo kino kimaze okuba nga kiteekebwamu omuntu omulala tukyalindiridde okulaba ani abayinza okuba nga beesimba mu kifo ekyo bangi balowooza era nga bwe gagenda mu maaso n'okuba nga gatambula nti deputy speaker omukyala Anita Amongo y'omu kuba kyegwanyiza okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti omukyala deputy speaker Anita Amongo bw'agenda okwetunulamu bw'ati ne yeepimapimamuuko bw'ati ebyaddala awulira nga asobola awulira nga entebe ennene ey'obwa sipiika agisobola wabula kitegeeza ki bw'abanga bwatu Anita Amongo ayagadde okubeera elevated ave wano waali agenda akajjale mu ky'obwa sipiika kati ate ateekeddwa okusooka okulekulira abalina okusooka okulekulira kati ate obwa deputy speaker naye olaba bw'olekulira obwa deputy headmaster ate ne batakuba bwa headmaster n'osigala ng'oli miya teacher ulira tabbo Anita Amongo deputy speaker alina okusooka okulekulira entebe eyo ey'obumyuka oba sipiika n'alyoka kati yeesimbawo ng'omubaka wa palamenti n'alamuza ekifo eky'obwa sipiika toyinza kuba nti nange deputy speaker neesimbyewo weesimbawo nga honorable member of parliament n'ogamba naye kati namuza kifo kino eky'obwa sipiika obwa palamenti yakuno y'omu ku abo nno mukwano gwange olwaleero abagenda mu maaso n'okubanga balowoozebwa tannaba kubanga akijja okugamba mu butongole naye nga lwakiri okusinziira ku mawulire nga bwe tugafuna already
muli yeewuliranga embavu ezo azirina tekinnakakasibwa waliwo abagenda mu maaso n'okubanga bagatambuza abaka bangi aba paalamenti abakiikirira ebitundu ebyo ebyobusoga bagamba nti maama akomawo maama ali mukuba akomawo ani Rebecca alitwala Kadaga kati eriyo abagezaako nabo okubanga bakuuta akadingidde nga bagamba nti maama Rebecca Kadaga oyo ye mukyala gwe twetaaga naye akomewo asobole okubanga nti ekifo kino munnanga akyeddiza kubanga paalamenti yali agitegeera nnyo kati nno ekino kikyalimu enkalu kubanga bw'ogamba nti Rebecca alitwala Kadaga naye akomewo kubwa sipiika yesimbewo kirina bye kitegeeza 1 okweyambula agatiibwa gonna gaalina agatiibwa ki tokimanyi nti no minisita mulamba kati olwaleero tokimanyi nti minisita mulamba kankusomere wano etteeka ligamba litya nti Rebecca Kadaga ekyokwesimbawo kati abatasobola okujjako unless ng'akoze atya aresigninze ekifo kyalimu nga first deputy prime minister n'aresigninga nga minister for East African Community Affairs ebyo naye asobola obirisigninga n'abikuba ettale bw'amala okubikuba ettale n'alyoka agamba nti akati neesimbyewo kuba sipiika wa paalamenti yakuno otegedde bulungi bw'agamba nti ebyo mbirisigninze ng'alyoka akola atya naye kuba nno kutunda mwoyo ng'emira ensanafu omuntu okutuuka okubanga bwoti otunda ebifo bibiri first deputy prime minister nature minister wa East Africa Community Affairs n'ogamba mbitadde ku bbali nze njala kino kyabwa sipiika wati abaana ne bakuba akavulo omulundi omulala nga n'obwa minisita wamasedde okubanga bwoti obusuula ng'omukulembeze wakuno yasiimye n'agamba naye nedda kandeete ku bakaalulembe ku bwa minisita nnyabula ennyaanya kale bw'afuukako minisita kibaaki nina mu mukyebu bwenfuuko minisita Museveni kyekimulemesa okumalako ekisanja kino kubanga nfuuse minisita oba eggwanga lisizinga okuta mwana wa so kati awe tuli of course okusinziira ku mbeera nga bwekyafaanana olwokuba tukyali mu biseera bya kungubaga ate nga tekinnaba kubanga kirangibwa mu butongole nti kati tugguddewo enzigi please aba expressing interest mu kifo kino amutandike okubanga mujja olwokuba tekinnaba ekyo kubeerawo kyova olaba nti bangi bakyabuzizza obuyembe naye ng'ebyaddala amaloboozi mangi gagenda maaso n'okubanga gatulaga waliwo abo bamaze okubanga olwaleero batandise mpolampola ngeri ya kimugunyo okubanga bwe batyo mukwano gwange batandise okubanga bayita mu bannaabwe mulaba mutya nsobola tusobola okukikola tusobola okuleeta enkyukakyuka abasajja batutuulako obwedda mumpe omukisa mbalage nti nsobola kati awusofawo tukyali mukwano gwange olunaku olwaleero naye nga tulindiridde kyonna ekiyinza okubanga mukwano gwange kibeerawo senga ddala enteekateeka zikolebwa ez'okulaba nga omubiri gwa musajja mukulu Jacob Oulanyah guba gukomezeddwawo wano